MAKKO essula 11 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo bwe baali banaatera okutuuka e Yerusaalemi nga batuuse Besufaage ne Bessaniya ku lusozi olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa be babiri, n'abagamba nti, mugende mu mbuga ebali mu maaso. Amangwago bwe munaayingira omwo, munaalaba omwana gw'endiga ogusibiddwa, oguteebagalwangako muntu n'akatono, muguyingule muguleete. Omuntu bw'abagamba nti mukola kiki ekyo, mugamba nti Mukama waffe yagwetaaga, amangwago anaaguweereza eno. Ne bagenda ne basanga omwana gw'endiga nga gusibiddwa ku mulyango ebweru mu luguudo. Ne baguyimbula. Abamu ku abo baali bayimiridde awo ne babagamba nti, mukola kiki okuyimbula omwana gw'endogoyi? Ne babagamba nga Yesu bwe yabagamba, ne babaleka. Ne baleeta omwana gw'endogoyi eri Yesu, ne bagusuulako engoye zaabwe. N'agwebagala. Bangi ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne baaliira amalagala g'emiti ge baatema mu nnimiro. Abaali bakulembedde n'abaali bava emabega ne boogerera waggulu nti, Ozaana, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Buweereddwa omukisa obwakabaka obujja obwa jjajjaffe Dawudi, Ozaana waggulu ennyo. N'atuuka e Yerusaalemi n'ayingira mu yeekaalu. Bwe yamala okwetoolooza amaaso okulaba byonna, obudde bwali nga buwungeera, n'afuluma n'agenda e Bessaniya ne 12. Awo enkeera bwe baali bavudde e Bessaniya n'alumwa enjala. Awo bwe yalengera omutiini oguliko amalagala n'agutuukako, alabe obanga anaasangako ekibala kyonna. Awo bwe yagutuukako n'atalabako bibala wabula amalagala, kubanga si bye byali ebiro by'ettiini. N'addamu n'agugamba nti, okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe omuntu talyanga ku bibala byo. Abayigirizwa be ne bawulira. Awo ne batuuka e Yerusaalemi, n'ayingira mu yeekaalu, n'atandika okugobamu abaali batunda n'abagulira mu yeekaalu, n'avuunika emmeeza ez'abawaanyisa effeeza n'entebe z'abo abaali batunda amayiba, n'ataganya muntu okuyisa ekintu kyonna mu yeekaalu. N'ayigiriza n'abagamba nti, tekyawandiikibwa nti ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu amawanga gonna, naye mmwe mugifudde empuku y'abanyazi. Bakabona abakulu n'abawandiisi bwe baakiwulira ne basala amagezi bwe banaamutta, kubanga baamutya, kubanga ebibiina byonna baawuniikirira olw'okuyigiriza kwe. Awo buli kawungezi yafulumanga mu kibuga. Awo enkeera ku makya bwe baali nga bayita, ne balaba omutiini nga guvudde ku kikolo okukala. Peetero bwe yajjukira n'amugamba nti, Labbi, laba omutiini gwe wakolimira gukaze. Yesu n'addamu n'agamba nti, mube n'okukkiriza mu Katonda. Mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti, sigulibwa, osuulibwe mu nnyanja, nga tabuusabuusa mu mutima gwe naye ng'akkiriza nga ky'ayogera kikolebwa, alikiweebwa. Kyenva mbagamba nti ebigambo byonna byonna bye musaba n'okwegayirira, mukkirize nga mubiweereddwa era mulibifuna. Awo bwe munaayimiriranga nga musaba, musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu, ne Kitammwe ali mu ggulu abasonyiwenga ebyonoono byammwe. Naye bwe mutasonyiwa, era ne Kitammwe ali mu ggulu talisonyiwa byonoono byammwe. Ate ne batuuka e Yerusaalemi, ne bajja waali bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde, ne bamugamba nti, obaani yakuwa obuyinza buno okukola bino? Awo Yesu n'abagamba nti, nange kambabuuze mmwe ekigambo kimu, munziremu, nange n'ababuulira mu obuyinza bwe buli obunkoza bino. Okubatiza kwa Yokaana kwava mu ggulu nanti ki mu bantu? Munziremu. Ne beebuuzaganya bokka na bokka nga bagamba nti, bwe tunaagamba nti kwava mu ggulu, anaagamba nti kale kiki ekyabalobera okumukkiriza? Naye tugambe nti kwava mu bantu. Baatya abantu kubanga bonna baalowooza mazima Yokaana okuba nnabbi. Ne baddamu Yesu ne bamugamba nti, tetumanyi. Yesu n'abagamba nti, era nange siibabuulira obuyinza bwe buli obunkoza bino.